ssaawa nga 8:30 omubaka wa Kyadondo East Robert Kyagulanyi wamu n'abawagizi be bakwatiridde oluguudo luno olw'ekiteezi. Bobi Wine abadde agenda kwetaba mu dduwa y'okujjukira omwoyo gw'omugenzi Yasin Kawuma eyali dereva we. Kyagulanyi asoose na kyakusimba muti ku luguudo luno ng'akabonero ak'ekijjukizo eri Yasin Kawuma yasindirirwa ebyasi ebyamuggya mu bulamu bw'ensi omwaka oguwedde mu kalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka wa munisipaali ya Arua. Kino kituyamba okukuumira Yasin Kawuma mu mitima gyaffe olubeerera. Taludde n'ayolekera wabadde waategekeddwa edduwa eno ng'eno naye abawagizi be babadde baamulindiridde dda. Wano asazeewo okutambula butambuzi wakati mu kusaakanya okuva eri abawagizi be. Olutuuse n'akatayi tekasaze dduwa n'ekwajja. Omuntu bw'afa awanika emikono katugeze nga n'akasubi ayagala okwekwatako, naye tukwebaza ssebo Honorable President, tukwebaza olw'okujjukira Yasin. Oluvannyuma abantu ab'enjawulo omubadde bannabyabufuzi n'emikwano gy'omugenzi babaddeko n'obubaka bwe boogera eri abantu. Bangi ku bano basabye abantu bayambe abaana b'omugenzi. Era tugenda kulaba nga waakiri ng'omwoyo gwa Yasin Kawuma n'abalala bangi nnyo ne bannaffe abatulugunyizibwa n'olunaku olwo pulezidenti waffe lwe yawona ekyasi ky'obusajja obwo nga kijjukirwa buli lunaku, era tujja kubeeranga mu bifo eby'enjawulo tulabe nga tukuza olunaku luno kubanga lutegeeza nnyo kyamaanyi nnyo mu people power. Twagala tukole ensonga emu, abaana mubalaba abakawuma. Bishop Mpalanyi Nkooyo yatugamba obuyambi obutono businga okusaasira okuki? Bambi obalabe bambi. Wano era wasondeddwawo n'ensimbi eziri eyo mu bukadde ziyambeko famire eno. Waliwo n'abeeyamye okuweerera abaana b'omugenzi. Waliwo akatebe akateereddwawo nga kaliko enkoofiira ya people power nga bagamba nti omugenzi abadde wakati waabwe mu dduwa eno. Bwe twabadde tutandika omukolo guno abantu baakubanga amasimu nga batiisa. Bobi Wine bw'asituse okwogera atendereza Yasin Kawuma nga yali omusajja omwesigwa era omumalirivu mu nkola ye ey'emirimu. Yasin nze ng'omuntu yali anjagala nnyo era nayogera naye ku simu n'agamba pulezidenti ogenda otya eyo mu Arua nga simanyi byamaliriza byagwa. Wano wasinzidde n'akolokota poliisi olw'abantu abaze battibwa. Poliisi netabaako n'alipoota nambulukufu ennyonnyola kufa kwabwe. Ate bangi bazze bafa, bangi bazze battibwa. Sebulime yattibwa mu ngeri y'emu ng'aliko n'empingo, mwana bafala ne bamukuba amanda ne bamutta. Zigiwayi kubadde poliisi ekyafumba buli bya kisiru byasobola okuleeta ogezaako tudongooza erowooza tuli badongo kubanga tulaba ne gita. Ono era teyerabidde kusiibula bantu bano ab'e Kyadondo ng'omukiise waabwe owa paalamenti. Era njagala n'okkozesa omukisa guno okubabuuliramu abali e Kyadondo wano nti mundabako nga omubaka wammwe wa paalamenti omulundi ogusembayo. Wabula Bobi Wine aweze okukola ennyo okulaba ng'omugenzi afuna obwenkanya mu kufa kwe. Njagala obbasuubiza nti lazima lugenda kuca lumu obwenkanya bubeerewo olw'okufa kwa kitammwe. Yasin Kawuma okufa yaleka abaana 7 ne bannamwandu 4 ab'enjawulo wabula nga ku bano yaleka talina gw'azimbidde. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.